Obunkenke obwabaddewo munnange nga King Saha n'omukulu Bobi Wine nga bagenze okulaba ku munnaabwe Dr. Jose Chameleone. Wuuno munnange omuyimbi King Saha avuddeyo munnange n'akakasa ebyabatuuseeko nga bagenze okulaba Dr. Jose Chameleone. Muganda wange gwe alaba Jamina Tiyugi, ngenda kusaba video ogimpeere like obeera nga tonaba subscribinga wali wonna ate gubeera muzigo mwerere munnange. Ate waliwo n'obubaka munnange obwateereddwa ku page ya Dr. Jose Chameleone. Wali munnange ate obwatawaanyiza munnange ate bafans ate wali obwatwedize ennyo. Ngenda kubeera nga sinaba kubeera nga mbukuwako ate maaso eyo ngenda kubeera nga nkulaga munnange ate ebyabaddewo wali era nga bolaba akatambyako munnange nga omukulu Bobi Wine Kosat ne King Saha nga bagenze munnange okulaba ku munnaabwe era nga bolaba mu katambyako. Muganda wange gwe alaba Jamina Tiyugi. Era nga omuyimbi munnange King Saha wuno avuddeyo era nayogera munnange mu katambi ebyabaddewo munnange wali nga bagenze okulaba ku Dr. Jose Chameleone. Ngenda kubeera nga nkuwa munnange ate ku ddoboozi lino. Tuseeyoko okusaasira ku muganda wange nga omanya embeera. Wentuuseeyo embeera nga bwebadde ffe tuli basajja baganda bawano kya buntu nnyo munno ng'ali mu buzibu nga temulina mbiranye nnyo y'amaanyi. Olaba ne gwe mulina embiranye y'amaanyi era mu nnaku waakiri ebagatta. So nesitudde ne ngenda mulabeko awamu ne His Excellency. We tutuuseeyo ng'omuntu omugezi oba olengera wala kuba tugezezzaako okwagala omulabako omanye okuwona kintu kya njawulo. Obujjanjabi eddagala likola naye oluusi n'obuntu n'ebigambo bye bagamba n'okugumya abakuwonya kwegamba n'abasawo okumanya nti oliko ababo kintu kikulu nnyo nnyo. So kitututte ffe ng'abantu okuba in solidarity awamu ne muganda waffe era ne gye tuli tukyamusabira asuuke bulungi. Naye we tutuuseeyo embeera nga bw'ogimanyi musooke mulinde awo katujje katini tusanze awo muddemu katukomewoko katini yeebakidde ddala ne tugamba naffe twagala omulwadde akole ki awummule. Aye tubali tukkirira amadaala nti ate kati mujje nitugamba awummule mba mumuzukusiza mumukaka akole ki addewo awummule. Yebadde embeera statement gy'ovuddeyo n'okola bannange wawaziza social media ebadde etegeeza statement eyo njagyogerako era njitadde mu waiting awo eno tuli mu kusaasira muganda waffe naye abajjanjaba abalwadde nabo bambi babeere n'obuntu around omulwadde nekyabayirabidde nti ono muganda we osomujjukiza nomugamba muganda we yaza okukola ki okulabako ffe tuli bantu kya buntu. Nze newenzire baffe bajja kumbuuza muganda we wamukyekinzeeko. So gwe mutima mwengendedde era ebibaddeyo bebyo byendisivinze era ku mutima byenkoze ki byentutte. Mwebale nnyo baganda bange. Kakati no bwekito munnange ate bwe kyatambudde omukulu King Saha engeri gy'abadde munnange annyonnyolamu wali ebyabatuuseeko wali nga bagenze okulaba ku munnaabwe wali e Nakasero ku Dr. Jose Chameleone. Kakati munnange waliwo n'obubaka obwageetinze vayiro wali ennyo mbu bwateereddwa ku page ya Dr. Jose Chameleone era nga boolaba munnange post eyo mwabaddemuko ebigambo ebimu era nga boolabaawo nti nno tusuubira just mikwano gya Chameleone n'abafaananzi be okubeera nga be bajja okumulaba. Kati abamu mwewumuzeeko temuzungirayo eno prayer biki wali blabla era nga bolaba munnange ku post yageetinze vayiro. Kakati wali n'ateekako nti no admin 2 kino kyewuunyikiriza nnyo abantu naye munnange mu ddakiika emu ate post eno nediritingibwayo mbu era nga bwe kyatambudde nga bolaba post eyo nga bwe yabadde egamba. Kyewuunyikiriza nnyo wali ate abantu ne bagamba kisobola okubeera ate kitya bwekyo. Muganda wange gwe alaba Jamina Tiyugi naye nga bwekiti munnange ate bwe kitambudde making sure nti no subscribinga olikinga okommentinga osharinga ate wali gubeera muzigo mwerere. Ngenda kubeera nga nkomawo maaso eyo bwekiti.